Couples Fact 256 bera tuyingiddewo okuva amannya agange nze Rosemarina aliwo munange Trace May nga temwerabira abatusaamu ensimbi be ba higher level tour and travel agents aba higher level ekintu kye balina ku ssaawa eno oba program etambula ku ssaawa eno mu higher level ya tour ey'okugenda ejjinja mukwano guno omwaka fenafena 2020 oba 2020 tetugitegedde naye gwe bw'oba oyagala ogifuna mu bbanga agitegeera jangu ogende ejjinja weesanyuseemu otwaleko omukwano gwo tell friend musobola okujja nga muli ba mikwano just nga mugenda kweyagalamu kulya ku ssente wabula nga obeera nga oyagala ofuna ebisinga kuza ebyenkuwadde osobola bakyalirako ku Facebook page yaabwe eri higher level tour and travel agents oba ku WhatsApp namba yaabwe eri 0788751454 ebifo byemugenda oba nga mukyalira mwenna mwenna abagenda kuba nkimanyi bantu bangi mwesunza okugenda tulina City Falls Kyabazinga Palace bana nga basoga yonna gye muli mujja mugendeko mu bwakabaka bwammwe muli nnyo Buganda mujja mugenda mukyalire ku Kyabazinga tudde ne certificate y'obwakabaka bwa Busoga ne source of the Nile naye tugenda beera nga tugikyalirako tugirabe abantu bangi mulwawo ogenda ejjinja ate nga tusulayo mukimanyi bwe tusulayo wekigenda okubeera kigenda baba kitokota sikisandikire naye nga nsaga kubanga nerabira omuwala Jokes Collection new gitutumirako nnyo nyonna nnyini gy'oba oli alina ebyakali bingi nnyo ebyenjawulo kwasaganya mu magezi tabira nangoye zino simanya kuzirudde ku botiki simanya zijjudde enfuufu biti you make your order nakikukolera mu magezi bw'oyagala okumanya ebisingawo mu chatting ako naye ku Instagram page ye sako Facebook ako serinya limu Jokes Collections uje oba WhatsApp namba ye okuleka nti viewing status ze ezenjawulo jabbo giwandika wansi eri 0752180170 story gye tugenda okubanga atandika naye ye young president to be Bobby Wine nenga kapo bannange byabaddewo mwabere nenga kapo ebintu ebyabaddewo road from Magere mpaka Ekyambogo mwakibaddewo gya nominating boy yatusemu kebit late mu naye era yabadde alina okuba nti ekintu akikuba kifamuto yabadde amusabira tomanye yamusabira ng'agenda kubwakyaddo naye nga kapo balina gye batambuddemu ng'oyinza okugamba Obama kyekyayita ogw'omulavu n'omuntu omutuufu bintu bingi ebyabaddewo olunaku olw'eggulo zikiyagasibwa zipepa spray bebayizizza empale tubasasirako nnyonyo nnyini ddala ate kye bayita okuyiirawo omubiri ye edimutu omwasenemeka naye bambi bawangadde kubanga Bobby akyali bwimi nga tannagenda mu yayiriddewo omwana mulezo ye yasoosewo oshuwa oli omusajja bane tusiimye edimutwe bane kye yakoze edimutwe guno omulimu gwakoze bane era ekintu kyewatulazeko abakumbi mwenna mulabire ku edimutwe ate atulaze nti kubanga Bobby Wine akyali Bobby Wine paka nga akuse Robert Kyagulanyi Ssentamu sigamba nti teyali Robert Kyagulanyi Ssentamu tugamba okubanga erinnya eryo tulimutambulizako ffe weyayingira paliambi edimutwe yekko omuntu ogu yasinze convoy gye badde bakawa mwami Kyagulanyi newabuza oba babadde kuki oba bamuwadde baaki omanyi nti awadi ya a good employee edimutwe yagitutte era kuno mwaka yiyo kakati struggle nga tugenda okuba nti tumaliriza buli kimu tujjayo empapula biki twakanze mukawo ne tukangamu awo ku kyepa ekyabadde osaana n'okyerabirako yakanze maani yatambudde ate engeri yagizemuwaki kwegamba n'atukanga nga naffe ne tubitegeera naye twalabiddeawo nga edda alinga ayagala obbajjukiza nti fayini ye Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ekyokuba nti ye Bobby Wine tagenda kyerabira wageto owagabi bannange Bobby Wine babbi naye mukulu his excellence Bobby Wine tetwategedde wabadde okanga kakiiko ka byakulonda wabadde otukanga mukawo tetwakategerere ne tujja kwogerayo ettamanyi naye nga ye entambula yo atagirabi wasubiddwa bingi bannange ebya Bobby Wine kataka tubisse ebbali Bobby Wine struggle ye twagira yadde struggle si struggle wabula struggle tugende ku mwana mulenzi Ojambo Andre oba muyite Daddy Andre bane mumumanyi bulungi kyemanyi producer muyimbi songwriter studio Daddy Andre bannange obanga tetunaba kwogera ku Daddy Andre twagala tukowola abayimbi yonna gye muli abaami abayimbi abasajja bw'oba omanyi olinayo akantu kebbali oba olinayo omukyala gwe wazaalamu mukwasaganye mulabirira avayo mwanjule munange n'okukwana naye nze mbyagala sente buli muntu kwazaddemu sente buli muntu kwabazaala babeera redo muwasa nedda tomugamba nti nina waliyo omukyala nambeemu mugambe nti nina nina kale waliyo oba alitumbi oba gwe nawe ettumbi nga gwe abalina okukikkiriza nti oli ye yasookakyekitajjanga surprise kati situation nina gyali mu ssaawa zino eri stressing ate kiyinza n'omuleetera like
God forbid I trust Nina. Chairman, she's a strong woman. omukulu Daddy Andre simanya songwriter simanya biki you're the best in everything naye olina okubeera best n'okubeera nti omwana w'abandi gwe wakakyala omuwakeya ebyo simanya biki oyinza omuleetera ne miscarriage mukazi wattu God forbid naye kati gwe n'oleeta kino n'oleeta kiri kwegamba stress nayo kayinza okuba tekwogera naye nga ffe tukiraba Woman Nina, I trust you. I know Nina is a strong woman. I think she's ready to handle everything in her own way. Nina yamanya ngeri gyakwatamu ebintu byo okitegeera era mwemudde nabwasima miscarriage biki tannavaayo kwogera ng'era omukazi omutuufu ategeera omukyalo omutuufu akola ki ategeera muva ku baana bawe bamuwa katikati nyo yenda siyinza kusirika era Nina omutima gwayina siyinza kusirika kati bw'ovaayo n'omuŋŋamba nga kiva naye era tukana aba tebannategeera nsonga eteekola ki era kituyombesa Daddy Andre yawandudde ebikapu okusinkana oyo omusajja namusinkana eyo mu Railway Quarters near Sambia Central. Nali nnyina mukwano gwange eyo boyfriend we yali mukwano gw'oyo producer Biden yali producer nampa obubaka bw'oyo nemutuusaako neŋŋenda nemuyita nemwa Andre nnyina obubaka bwo era nemunnyonnyola bulungi. Since that day musajja naŋŋamba Mutino Dora nkwagala. Olubuto nalufuna mu mwaka gwa 2011 namugamba Andre ndi lubuto ye kanyini naŋŋamba Luzaali sijjaddu kujjamu watu we yaŋŋamba Biden yali talina ssente bulungi naye akatono ke yali alina yali ampanga 15,000 mutwalo webito oluusi n'atampa ye yatuma n'omwana erinnya namutuma Ojambo Nekesa City nze saagala mulemesa nze ekinnuma mwana embeera omwana gy'alimu embeera mbi nzibu nnyo omwana ndaba n'ekifaananyi kye nakuweereza ekifaananyi kiraga omwana ali mu mbeera mbi nze kyokka kye kinnuma eky'obufumbo obwe tekinkwatako nze njagala omwana amuwe obuyambi that's all. Ono Dora wa mu Railway Quarters. Dora kiringa nkuyamba ekidora Dora Andre tojjukira mbu tuno nakuzaalirwa omwana nkuyamba enkyatuukira ku nsonga kukyamwana njagala onyambe kukyamwana owuliriza omwana wo ngenda kukubira fune namba gy'oliko nja kukubira omwana omutwale ku DNA okitegedde ekyo kituufu kye njagala kale bambi nja kukubira kati nfune namba gy'oba onsindikira yenne namba yennyini gy'olina okunkubanga omwana sinaakumanya nti oba wange yenne namba yennyini gy'olina okukubirako kati nja kukubira omwana olina sooka mutwala ku DNA olyoka kati sirina na transport omwana ali mu kyalo nanti nze sikimanyi nja kugamba nga ndirwedde nange nga nfunye ssente eza DNA nkukubire ku mutwale okitegedde si byakunsumbula si byakusumbula nawe ssebo sibyakugamba era saagala kunsumbula kyokola nsazeewo tumutwale ku DNA nange kyenjagala nange kyenjagala kyekyo nkitegedde kati kyekyo nja kukubirako enamba kangi saving kubira kwenu tokaaba nyina okukaaba kuba mwana embeera gy'alimu mbi totunyumiza naawe feroza twakula n'abazadde baffe totunyumiza kati tekyogamba nga naawe bw'oli nloza mwana nga asobola okulaba ennaku eyo nga wendi kyogamba ndiwo okulabirira buli waliwo omukyala eyavudde bamuyita Atim Dora n'agamba nti Daddy Andre yamuzaalamu omwana mu 2011 wetwogera kati omwana alina emyaka 8 wabula Daddy Andre yakoma okulaba omwana ono ng'alina omwaka gumu gy'emyaka 7 emabega kati Daddy Andre agamba ye omwana siwe ye omukazi agamba nti omusajja ono yakoma omulabira oba Daddy Andre yakoma omulabira omuwa obuyambi emyaka 7 emabega we byamulemera mukazi wati omwana n'amusindika eggulu ate n'ekyewuunyisa buli avaayo okuwaayo omwana agamba omwana alwala omwana atalya nedda kati ate ekyo kigenda kunyizaamu abakazi mmwe be bazaala mumuba mulinda ki lwaki mulinda omusajja naabanga alina waatuse Andre abadde tannakyala wabanina olwa obadde olinda ki ovaayo tugamba yo simanya nga tozze yagezaako mukubiro omanyi wemumala okiggala ebiseera ebisinga amasimu gabulokinga kukwata amasimu g'abandi kati yayiseemu ng'okukyala kuwedde esimu yayitiddemu ku mpewo za TV yayitiddemu bannange twakyogerako emabegako yamwegayirira n'amugamba Andre njagala kulaba njagala otujja omwana omutume erinnya erira kireka n'eryo Jambo Nekesa lye wamu 7 years back nga wamwegayirira nga ganye era wano yalabye right time ey'okujja yakame kati kanveeyo
seriously neda Tracy remember twachogerako emabegako ne tugamba nti abakyala oba mwena abafunye obutakanya n'abayimbi muvayo ebintu mu bisortingly out of the camera genda mwogere we babiganya mutwale ku police bakyayagala kati dedanjokwagala nagwamanyi byolikupeeta nafuuka ndozanga ali producer yeyo kati alaba akoze erinnya abeerabi Nadiandro watugambye ogenda for DNA naye omwana bamuyita ojambo nekesa yo ojambo Andre ono misa team akakasa nti you're kind of confusing us erinnya lifaanagana n'eriro kati ate owooza ogenda for what for DNA naye nga byonna ebinaaba bivuddewo Kakosfax 256 twabagamba twakoma omujja ba mubimanya ebivudde mu musaayi oba wuwe oba siwe ate wanaaba wuwe tujjamu nange kenyini nize results bingi nnyo ebikyagenda maaso mu entertainment industry eno ng'era twagala twogere ku mukyala full figure era ng'ona presidential advisor oba obadde tokimanyi naye nga presidential advisor ono byamubijjidde nga waliwo abatalicognizing bu presidential advisor omanyi kyemmanyi ku full figure tayagala butamurecognizing bwe bito bwe byaline mu nuupu oba tuligiyite people power balonda ne batakimuwa yanyiiga omukazi yanyiiga nadda mu NRM kati obadda mu DP nasalirawo FDC kati kukye bakulaze level omanyi yabadde ayimbalimba lwabugembe byali bityajjajja nakoma ku beti amanya agange mbadde Tracy